Fenga opposition. Bali bakufula mulimo kulira wose. Kati bamazo banjala bati. Abo banna Masaka bawera nkolokooto bagamba nti Mpuuga asazeewo okubakolako effujjo ayasindise ebibinja by'abayaaye ebibayisa bubi era ne bikubakuba abantu omwawadde n'okulumya mmeeya wa Masaka bagamba nti bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga bagoba abantu ba Mpuuga okulema okuddamu okukyankalanya banna Masaka okulema okuddamu okubayira ba kifeesi okubakolangako effujjo. Abantu bano babadde mu miitingi zaabwe Mwami Mpuuga n'asindika amagye ne ba kifeesi ne bakuba abantu emiggo ne bakuba ne bannamawulire mu baakubidde ne mmeeya w'e Masaka. Bano bagamba nti bagenda kukkiriza Ejjoogo lya Mpuuga kubanga si ye nannyini kibiina kya National Unity Platform ate nga emirimu gye baadde bakola mirimu gya kibiina. Haji Setuba omusomi w'Edduwa yakutuusako pulogulaamu eno nkujjukiza nti wamukubira ku ssimu ye ebibyo bijja kuba biteredde. Agenda kusomera ku dduwa ze wamma ddala naawe ojja kuba okyusa obulamu. Essimu kogenda okumufunira eri 0703 31 39 25 ye Haji Setuba omusomi w'Edduwa. Lebo Mpuuga nkugamba ekigambo ekisikirumamu sijja kugeera bbali kanti kugambe mawulire singa tegali maanyi ga Kyagulanyi n'abantu bonna we bali wano Bobi ani Mpuuga wali todda mu paalamenti ekyo byogenda omujeregerera mbu mwana mutombi obufuzi mwana mutombi aka tokiddanga namwo kiyisa mu kamwako singa tegali maanyi ga Bobi Wine Mpuuga wali todda mu paalamenti ekyo ne banna Masaka bakimanyi bulungi. Kuno omulembe abantu balina okwenunula temuddamu okuleeta ebyobufuzi byammwe mu Masaka. Opposition fenga opposition bali bakufuula mulimo kulirawo sente kati bamaze obbanjala bati. Kati zino gurupu ez'abayaaye ezasasudde okujja okukyankalanya olukiiko luno sirowooza nti zifunyeemu nnyo kubanga era message ebadde emaze okukola ki okutuusibwa. Ensi yonna emaze okutegeera nti ffe bannamasaka abalwanirizi b'eddembe ab'enkyukakyuka tuli wamu ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi tuli wamu n'enteekateeka z'ekibiina zonna. Naye nga National Unity Platform tugenda kuyimiriza kugenda mu maaso na kugoberera enteekateeka z'ekibiina nga bwe zitambula. Era tugenda kukkiriza kugenda mu maaso nakolebwako ffujjo. Abakoze ffujjo tubategedde tubamanyi ne gye bavudde tumanyiyo era tugenda kukola ekisoboka kubanga effujjo teriddamu kukolebwa nga tulina enteekateeka yonna y'ekibiina egenda mu maaso. Ebibiina bulijjo bibeerawo era bibeeramu entalo ezifaanana bwe zityo naye ffe nga tulindiridde okulonda tusaba bannamasaka n'obwegendereza mutunuulire ensonga zino n'obwegendereza ate muggyemu ekituufu era abantu abakyamu olwaleero mubalabye tiyagaasi anyoose lwakubeera abantu abo singa tibabadde bantu abo tetwandibadde tetufuna tiyagaasi ayina obaani avuddeyo n'ayawukana n'ebintu bakuba z'ekibiina kyaffe aba afuuse muki munanfuusi okulaba abasajja nga bafuutuka emmanju w'ekizimbe bajja banyakula empapula eziri ku mmeeza ku mmeeya bajja banyakula amasimu g'abantu kyokka ekisinza okunneewuunyisa okulaba nti ab'obuyinza babadde we bali ne balaba abantu abo nga batandika okukuba abantu abali mu lukiiko lw'emirembe ne batabafaako. Ekyo kindaze nti tewaliwo bwenkanya mu ggwanga lyaffe. Bwe baba basindikiddwa bannaffe bali simanyi kyetubalugamba Mukama abakulembere naye tunyoleddwa nnyo okulaba nti olukiiko lwaffe lwadde lwa mirembe ate ne basaddula ne batuuka okutukubamu ne tiyagaasi. Naye ekintu ekisinga okunneewuunyisa kwe kusanga Seeka ng'atudde ku mudaala gw'embizi. Kati ddala Kyagulanyi bwe muba mugamba nti muli wa bisiyaga kati Abeedi ne Mpuuga mukola ki mu kibiina ky'abasiyaga mutuleke mu kibiina kyaffe oyo gwe twagala kubanga tumumanyi agenda okuyigira ebyobufuzi nga musajja mufumbo. Zino pulogulaamu za kibiina ate muleesa agayaaye ga kifeesi gajje gatawanya ebintu bya Kyagulanyi tukubuulira Mpuuga omanyi nti Kyagulanyi yakuleeta. Tetugenda kukkiriza kavuyo kali mu kibiina kya National Unity Platform twagala okulongoosa Masaka tukiggyeemu obuntu bwonna obulibaawo
Masaka mwena muli mukunoonya byakulya omulimu waffe gwa kutwala pulezidenti waffe nekulowooza tikugenda kuva e Kampala mujje wano amanyire abakulembeze betwalonda tetugenda kikkiriza mukimanyira mwe abali ku kitebe mulina enteekateeka y'okumalawo abakulembeze abasangiddwa wano kyero yu egenda okujja wano 23 ng'ekisaawe ekitereevu tetugenda kukkiriza eyo gye mukuma mutemutekola abakulembeze kijja kukkirizibwa ekisogeragala n'ekiwandiiko kyeyakoze yakikoze nga muntu si national unity platform tetwagala omuntu agenda kukola kiwandiiko yekka nga si kya national unity platform ekituufu ekitali yonna bakitagadde bonna bakansala abadde batambula naye mu kkunga